Endobeso. Kutenda mu mukabira nzifuru tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Senta akulaga akaina kubeera abeera smart tabeera nga account oba alisaba alabika bulungi. Wali ononyerezaako omulimu gwakola nti oba akola guno. Yaŋŋamba nti era bali mu ebyo bwe batyo byakolamu ebyo ngamba ngenda babimu akasente. Kabogoza anyenyeza n'omuto wano. Namwesiga n'endowooza nti musajja alabika bulungi nenjagala mbeereko nga ye. Kati oyagala sente zo oba mulimu? Bw'aba tasobodde kumpa mulimu anziriza sente zange nnoonye ekyokukola mpangemu bakiri bizinensi endala. Obeera wo oba? Awo omanyi nti ngiri mbadde naakava mu ssomero kakati ne wa muzeeyi naade navuddeyooko ngangenda bwe ntetenkanyako wano naye kati nga buli omulimu gwe nali nsitaddemu essuubi nange. Ogw'amafuta? Ogw'amafuta ogwo. Yagamba yakulira abali ku routing e Hoima? Yembu y'omu kubakulira. Era nti era ndowooza nga omanyi babira management department nti y'omu kubali kakiiko aka waggulu. Nange ne mwesiga ne muwa obusente. Kale tovaako yekizza ekizza bamuyita mwami Kizza. Tovaako. Kale naye anza. Hello? Sente zawera kali takyagala na kujja gye tuli. Hello? Hello. Sebo nkulamusizza. Kale Sebo. Yebaleko Sebo. Njogerako ne mwami Kizza. Sebo ani ono? Bampita Kadima Sebo. Nkubiddeko ku beat wano ku radio. Ku radio? Ogamba ki? Kakati mwami yebwe Kizza nti? Sebo yenze goyogera naye. Kakati mwami Kizza. Sebo. Ensonga ya mwami gwasuubiza omulimu gw'amafuta ngambye nti wamusuubiza omulimu gw'amafuta bamuyita Junior wamusuubiza ngambye nti ye Junior ngambye nti wamusuubiza omulimu ogwe Hoima wagamba nti gwali ku routing abantu n'akuwa millions ze2. Kati nasalawo okugenda ku radio. Anti asazeewo kwogera munaffe twogeremuko nawe tutegeere bitambula bitya kuba ebbanga liyiseewo dde n'ate mwana muto ali yakava ku ssomero. Kati ate mu kifo ky'okkubira nze asalawo okugenda ku radio. Mwami Kizza. Anti gwakubira ebiseera ebisinga tokwata gwate okiziramu lwaki gojja mbadde nsubira ye alina okunkubira kati ye lwaki atabikamu. Anti ye kimususseeko n'ayagala nze njogeremuko naawe tulabe. Kakati ekiriwo taata njagadde kukola follow-up kutegeera omulimu agenda gufuna ddi kuba wamugamba nti omulimu weeguli sente ze n'ozitwala. Ate kati nze namulimba namugamba omulimu ngenda kugumuwa naye jasinga nange waliwo ebibadde bikyankuttemu era omulimu nagu guli mu ntegeka era agenda kugufuna omulimu naye ye ate ekimutwala ku leediyo nga gy'olinganga nze sigenda kumuwa mulimu kyati kimbuzaabuza kuba namuseetinga era tannaba bubezifuna naye nga ndi mu kumuteeka mu ntegeka kubanga era ne kubagenda okukola namuseetinga dda ali mu namba ya 7. Just obudde bwe tebunnatuuka naye ng'agenda kutuuka kati ye ate ebyo bimujjaawo agende adde ne ku leediyo. Ali mu namba 7? Bwe kyoba omanya nti twali ku routinga era nze namuteekayo oyo ky'abalina ali mu namba ya 7. Ye mubiru Peter. Wangi? Ye mubiru Peter. Ono si ye mubiru onanga Sebo gwani? Nze Nsamba Junior Sebo. Ye Junior Nsamba. Nsamba Junior? Nsamba Junior namba 9. Era ali mu 10 erisooka. Abatukole bwe tuti. Amafuta ogambe gali Hoima. Amafuta gali Hoima. Busibo wamugamba. Kati ebbanga liyiseewo ddene nze mbadde nsaba. Omuddiza akasente akayiye ekirala. Esaawa eno tetuyinza kumuddiza akasente kuba akasente kagenda dda mu paperwork. Naye osobola okamuddiza n'okamuwa. Tetulina ngeri gye tuyinza kamuddisaamu. Akasente katambula dda kagenda dda mu paperwork. Oyo alinde buliizi mulimu gwe. Talina kupapa oyo alinde bulinzi mulimu gwe. Mpozo ngambye gwokola mulimu ki? Wangi? Gwokola mulimu ki? Sebo ndi wa ku radio. Ate kati olaba ab'oku radio mwe betwetaagira ddala. Kuki? Olaba ku kintu nga kino tubeetaaga kuba kati gwe osobola okutunda kineno kye tulimu eky'amafuta n'otukubira ku bulango. Okitegedde? Muzeeyi. Olina emmotoka? Yes Sebo. Olina emmotoka? Njirina. Kati tokiraba bubanga oyina emmotoka kati kwe bw'otukolera kino otukubira obulango bukigwa ate gwe eky'amafuta oba okimaze. Nze kimaze. Kati oyagala nkole ntya? Kati omanyi kyoba okola
kyogenda okola okwegatta mu kino eno ogenda kumpala akadde kamu n'ekitundu. Ssebo Owulira kye nkugamba? mpulira ssebo. Kino kiyamba ggwe. Bumpaya akadde kamu n'ekitundu ngenda kuteekamu eno layini. Tuli babiri ne munnange. Tuli babiri. Ate kati gwe oli wa mukisa. Kati olaba bwe muba muli babiri mwe ngenda bakolerako. Ubere engeri gye muli ku media ngenda bakolerako ezo sente ngenda bakolerako awo just gwe zimpereze ze ngenda bakolerako. Kati fe tunabeera mu namba mmeka? Tunabeera mu namba mmeka? Ngenda bateekamu kubanga kati engeri baneno gye twabatadde gye twali ku routines bano kati gundi oyo ali mu namba 9 tugenda kuteeka kuba n'abaddako awo mu 13. 13 ntadde wala. 13 nkutadde wala kati oyagala atobeere waneeno kuba kati mimba nkutadde wala awo mbe 10. Kugwa nti njagala mu 10 10 mwenda olede kati wali kati gwe ngenda kuteeka mu 10. Ate ono munnange mu 11 mugobere ngane. Kali ofisi zammwe ziriwa? Ofisi? Oyagala mulimu oba oyagala ofisi? Anti njagala okumanya ofisi ezizammwe kuba wensobola okujja nendeeta akasente. Tuliho ima. Si mukulu. Yoyo mwami. Omwami yoyo Kaferesi. Batumaze dda baba. Okiriza. That's why that turn is. Cheza bya mukubira gwa fera. Batumaze kataye dda kasente kafe kagenze. Bambi sorry. Neanza sebo. Kwanza ngambi wamala kusoma. Sebo nami malibiza okusoma. Bambi. Nansonda kasente kange nkola business. Kati ogenda kukola otya? Nsiddawo kuba kati subiri mpeddemu. Kati awo sikyalina mugaso oba mukama mpita. Gwe ssebo mukulu ng'akuyita atya? Kirowooza ekyo kyoyogala okukola ssebo. Sikyalina mugaso kimunnaye kuba kati akasente kange kagenze. Ssebo essuubi libaawo mu nsi togwamu ssuubi mukama akuyita ng'akuyita atya? Okyali mwana muto ssebo. Mwami kati tewali ssuubi. Kaguma naawe leka. Beera musajja weekwasaganye. Nayinza nabinnyonnyola akasente akamu nakeewola. Kaboggoza twetuuse. Kakati ngenda kulirako nga nvudde kumpi. Kati tugenda kumbawuliriza n'obulamu kye kisinga naye tolowooza ekibi. Okay, nze siseka. Bana ekibi naye musaasidde n'ebisajja ejayogeddemu. Era twekolako ekigambo. Kiriza muganyi. Kadima, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano mwebali kutuweereza. Amanya nze Haji Kasuli Rashid ngambira Kabowa. Naye bambi mubbi kafulu, mubbi kungwe. Musajja wattu kiriza nti baakubba. Kubanga omusajja wuyo tayogera ne bwe musanga. Naye bw'obanga olina w'osobola omusanga, mukwate. Ne audio zino Kadima kuyamba azikuwe baya government emanye embeera z'oyo omusajja. Hajati wuno zisigadde ndi Haji Kasuli. Haji Kadima mukwano we batuweereza amanya ajati namponywa ne Kabowa. Oyo nga Ssaabafere olaba naawe akuyunzeeko kwegamba bambi beba n'ababbi b'omanyi bakafulu. Oyo bakwate mukwate kasadi oyo yawe tugifunyeyo obubbi nsigadde nejati namponya Kabowa. Okumanya mufere nze namuyanjulidde nti ndi ku radio naye era sekimuganyi kufera naye tawati nsasazanga mwana gamba nti Kaferensi eddala mufere bannanga obusajja lufere mambe eddo lwakumaze eddo obusente bwo bwekinaku taata bannange tulabye n'emirimu gy'e Uganda kasinga wali mwana muwala otali badde kikukozesa bukozesa naye bannange tulabye nekkiriza nti kawadde mudda ng'amalinde ekawuko naalonga togage nti yamumaze kabogoza mwebale tuweereza naye nze ndabanga Junior bwe baamalayo yali yiyiza pulaani endala nzaawe sirabawo waaka bannaye abafere bajjudde Kampala bannaye mubeere bakalaba zino sente z'ennaku zino ezo sente zitandika bizinesi ng'ozikwata oziwa omuntu bwakunoonyeza omulimu mwebale tuweereza nze bamaswaife mutongo kikatonda amanda Kadima kulikayo jjo emasajja ate munaye tewazze tukole tutya tusanyuke nnyo mbu tetwakulabya obeera kumpi awo obakulengera mukamulo bamaswaifu nakutadde kati twete Kadima mwebale tuweereza era bamaze eddabaala kuba omusajja ye mubbi owulira n'erinnya Kaferensi likolera ddala omulimu gwalimu naye bannaye abasajja bwe batebeetagala funi ya poliisi kutwala luzira omwana wamunaye akava mu ssomero omubbi obusente ate osigala weekaza anko Kadima genda nawe bakuwa omulimu weegatte tebabbiddwa sibadde ebimamye nze banfera